ko jako akawuwo. It's the only district with 4 municipalities. Can't imagine. Actually, one of our problems is the legal framework. Abakulembeze mu district ya Wakiso nga bakulembeddwamu ssentebe Matiya Rwangabwanika balaajanidde abagabi b'obuyambi okuddukira district eno mu byobulamu n'ebyenjigiriza ebifuuse ekizibu mu district mu kiseera kino ng'ebbeeyi y'ebintu ekyekanamye. You know the challenges we face, especially in the areas, the social sector areas of education, health, sanitation, girl, child, and everything. And if you look at our budget, if you look at our trends, if you look at how we've been faring, you'll see that we are in a diminishing kind of approach that we have been anticipating to improve. And when we met with the Honorable Ambassador Robbie Kakonge, he was very interested in looking at how we can improve by using United States counterparts. Bano kulajana kuno bakoledde maaso g'omubaka wa Uganda mu America Robbie Kakonge mu nsinkano gy'abaddemu n'abakulembeze ba district Wakiso wamu n'ebitongole bya district ebyenjawulo. One is lack of a district hospital. Uganda is operating under a devolution type of decentralization where health and primary education is pushed to the local governments, and in that regard we have a responsibility to provide health care to our people in Wakiso district. Ssentebe Bwanika abulidde Kakonge nga district weesanze okusomoozebwa mu byenjigiriza n'ebyobulamu nga kati amalwaliro abasawo n'aw'okusula tebalinaawo ekikalu ennyo emirimu. There are those public schools which would be fully free, like Universal Primary Education Schools or USE, and these are schools with no very few facilities in terms of, for instance, girls, the sanitary pads, then you go to other sanitation facilities, then you go to teachers' facilities, and so on and so forth. So we end up now creating a class that it is only those who have the money that can access education. Alondoola amasomero mu Wakiso Nakabugo Janet alambuludde ku bizibu ebiri mu byenjigiriza omuli omujjuzo gw'abayizi nga kati ne kabuyonjo zajjula dda ate nga zaakulwanira okukozesebwa ennyo ekizza emabega eby'obuyonjo mu masomero. Having the highest number of education institutions still spreads that it has the highest number of school-going children. While we have that, we still have a number of challenges that need various support. We have a human resource gap which ought to be bridged because of the number of teachers who are few in the teaching profession. However, that can be supported in a number of ways through government intervention and other ways. Amyuka akulira abakozi mu district eno bya Mukama Alfred yennyamidde ku nkola gavumenti gyetwala mu Wakiso ng'ekyalo ne bafuna ensimbi z'ekyalo nga mu kuzimba enguudo kyokka nga Wakiso enguudo zaayo zikozesebwa Uganda yonna. We operating within a rural framework law, but again the urban challenges like medical and the domestic waste is present. We try to engage service providers, but the major problem we experience as a district and the municipalities is lack of a waste recycling plant. Y'omubaka Kakonge abawadde amagezi okweyambisa ennyo tekinologiya mu byobulamu n'ebyenjigiriza kiyambeko okukendeeza okukaaba kw'abantu mu Wakiso ko n'okwana emikwano gy'abakungu abasula mu Wakiso okubanga mulimu n'abamawanga g'abazungu abasulamu nga basobola okuyambako mu kulaakulanya ekitundu kino. Ekikulu kiriwo nti ne mweno district ne mu nsi yonna n'amawanga amalala ekintu kye bayita innovation and technology kyekigenda okukola ki okuyamba ebintu bingi nnyo. Kigenda kuyamba ebintu nga ki nga mu malwaliro ng'omuntu wabanga alwadde
ogenze onoonye dokita simanyi nnaku mmeka bwe bityo naye bw'obanga olina technology oyinza n'okuba ekifaananyi ku ddakiika eyo n'okisindika dokita n'akiraba n'ategeera nti kale kino ekifaananyi oba tugambe nti bwe kibanga kiri ku mubiri kati diagnosis nevaayo ki mu ssaawa ntono ate n'oyo omulwadde n'atakola ki n'atebeera bubi nnyo. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Naye ekyo ebintu bwe bityo bigenda nga ki bigenda kuyamba ekintu kye bayita innovation ne technology tulina okukola ki okubeera nga tukiteekamu amaanyi mangi wadde abavubuka